RDC wakiteekako omukono kyeyamaanyi abo bombi owulira taata ye era kivuddeko ofisi ya pulezidenti okutandika bali mu kunoonyereza ensonga zino ziraba zirina wa minisita era akola ne minisita yangamba ebigambo bino nenamba yesinangamba nti kuleetedde ogere naye nalireko okumutima neŋŋamba RDC mutukakonja nampulira naye kakiiko okusinza ku byoyogedde bindaze nga balina akakundi ke balina akajingajinga ebiwandiiko ku mateeka muve mu ntalo z'ettaka mwe munyweze ebibanja bya naye nze nabagambye okuddayo okulaba omuntu azannyira ku luwanyiirwo nkubira essimu njakubira RDC tutereeze embeera neyanzeege embeera zemulabye ez'ebyobufuzi ebyo bye tutambuliramu naye nze nagamba bakama bange bano sinakola bya bufuzi enakola ebyobufuzi n'enfufu ejja kukola ki bano mwe mubatya okubajja ku ntebe naye nze sibatya mwe mubatya bano naye nze sikola ki wenayimira okafubutula webanayita bajja kubula ngalira mu kitundu ky'ebusula wano wansi awo wakikankula musiza nnyo sewababisi ekibuuzo ekyange era kigenda wa muganda wange atottodde emitendera egiyitibwamu nga bafunye okusalawo kwa kooti ekiwandiiko gye kiyinza okusooka okwetoolola yonna naye wale yange weeri wembadde ku kativi kange ennaku ezisinga ng'abantu be bamenyera ebyabwe balina ne security nenebuuza emitendera egyo gyonna baba bagibuuse ate ogenda okuwulira ebyazzeeko ng'omaze okukalaba akataliiko nfuufu ng'ate RDC agamba sibamanyi abo bo baba bawamatuse bwe twatukamu ofisi y'administrator general w'ekitiibwa yajjayo ebitabo eby'ebirango yajjayo ekitabo nga kimu amalama 2 erya Temuteo Kasiba ne Tefero Semba n'atusomera obugagabi n'asoma ettaka lya Kaana n'asoma n'erya Tefero Semba mu bugabe bw'ettaka eryo naye kati weempulira obulumi ettaka lya Tefero Semba ne Temuteo Kasiba byawukana peegi 6 ne 2 ery'eŋŋanjo liri mu succession register yani ya Tefero Semba Stella Nanteza lyakaayanira ng'agamba nti epoloti 19 era ng'atugoba ne poloti 529 okuli ennyumba ey'obusika bwa Tefero Semba naye bwe tubadde mu kkooti ow'ekitiibwa omulamuzi ow'ekitiibwa RDC omulamuzi yalambika ettaka eryo n'abagamba nti Stella ettaka lino eriri mu mmumo ly'ettaka limuvunaana Kalyango bw'aba ng'alinako ennyumba alijjeko bw'aba ng'alinako ebitooka bisawo nnaku 9 naye bwe muba nga waliwo epoloti eteri mu musango gino temugikwatako poloti 6 2 529 ow'ekitiibwa RDC ne bagamba Kalyango asasule miliyoni 172 nti yeyaguza abantu bano bonna abali kuno ku ttaka lyabwe lya Kaana Nannino ow'ekitiibwa RDC wano we wali obulumi bwange bawange yakwatibwa n'agira abatuuze bakedde okutuleetera tikiti za busuulu endagaano ezaagula okubira ddala mu 1959 nga Kalyango talinaako mukono era nga ziraga bannannyini ttaka abantu kwe bakoze eki bwe baagulako era ne busuulu bwabwe bamulina ekyo kyenjagadde RDC otuluŋŋamyeru ettaka lye baawangula abatuuze abaliko tikiti za busuulu n'endagaano zisoma muntu mulala nga ne Kaana yaliwo kaakati awo mbadde nsaba okuluŋŋamizibwa ekyokubiri RDC abo era kino njagadde nkikubuulire kinve ku mutima mu gwokuna gw'omwaka guno babadde batunoonya ne drone abaye oyo Stella Nanteza nga yakulidde akagundi naye nga n'abamu ku basirikale aba gavumenti mu ofiisi yo eya pulezidenti mukama wakisolo okuba tuli bakisa ali wakisa gye tuli ku mazima ow'ekitiibwa twagenda mu ofiisi ya pulezidenti nga bw'otudde omusirikale atuyigga okutukuba amasasi
ng'atudde. Yatutunuulira bw'ati nga emirundi n'ayita emirundi emeka n'agamba mukyala Kanyango, mukyala Kalambo, buli omu emirundi esatu n'agamba gyonna ngigasse mukaaga. Muwonya okufa. Tubanoonyereza ebbanga nga tetubalaba mu ofiisi tubayita. RDC yajja ku kyalo emirundi emeka tulina lipooti. Kanyango tajja mu ofiisi, ayita ajja mu lukiiko, wabula aleeta akunga abantu ne baagala okuba RDC. Egwe abo balina ekiwandiiko bwebagaana n'omuntu oyo waali nsobola omukuba essimu kubanga yafuuka omweru. Yakubira Stella Nantese essimu n'amugamba Kanyango gwe tuyigga wuyo, n'atugamba ebbaluwa eyogera ku Kanyango owonye. Drone si yeekunoonya nti ye tubadde tugenda okukuba amasasi ng'emirundi ebiri mukazi we tumukutuleko amagulu oline baali bagayinamu ngalo amasasi. yenze obanga bano ne bakola ekiki yenze banga bansibadda era nga bannanga kitala okirasawo nga bayita emitendera naye nga RDC omanye ekyokukola si kulimba ekyokukola okimanyi. Bano abakulu bano be babalonda okujjako gwe wekano golondebwa pulezidenti kitegeeza gwe pulezidenti kati. Era pulezidenti ekyamwagera n'agamba nti era yakeereja n'agamba nti ekyawuli omwayingira essaawa emu naye nga tekiri mu buki mu buwandiike era nekikolebwa. Kanada bakyogamba nti bayite mitendera ebintu ebitambula ebintu ero RDC twagala otuwanguye amanya agange nesemadayisa bagalira kaswawo. Amanya gange nzikagasijanira kukyala Nakabaale obunyo bayo tikukyamalibeeka watumba n'osala emiyembe egyaffe naye nga wange wafiira bwati gwe RDC bageze sikumanyi mumanya gange agamnomani Kulumba mba mujjola Sheikh Ali Kulumba former speaker of Ghana Kingdom. Awamu n'ekyo tusanze okulaba nze sikulaba nakwera mbadde sisuubiza kulaba naye Allah nsobozesezza nkulaba. Ensonga esooka nga sinabagenda wala nyinza okwerabira mukama wange gaba kusimuyo nabali bokola nabo. Ekyoga kimaze sijja kigaziya nti ebyange ebiri bisatu ebibiri biri wano ekirala kirimu ebi katagere ekyebwebi. Mukama wange sebo tuyina abaana abakwata ekkutyalo bakiseera ku bibegabega abasikulaku ekyo kirimu ebiwabiro naye ebibiri biri munda wano. Abaana basikulaku babuuza kirewera etya tetumanyi oba waliwo polisi komanda simanyi tebabagenda tumbabumba batya abaana bagende tebakyagenda ku masomero. Ekirala waliyo Kabaka Foundation basalete eziri abaana kweyosibwa nnyo ssente z'abaana ez'okusoma naye abaana batudukidde ekirala ku sikulapu okola byebiri byaffe bwe babitwala ekyo kibaze ebakigadde egeresema ero RDC so abantu bano tefuna obudde obanyonyole ebinnyonyoko ebyennyonyolwa n'abanyonyozi kunyonyozwa binyonyoke ku nsonga yaki ya poloti kiri mu luzungu nze sikimanyi n'ekibanja ebigambo bibiri ze binsomera poloti n'ekibanja nesibitegeera simanyi byawukana bitane Ibrahim to know. I would like to send regards to the family of Mr. RDC. I don't know where it is, but I'm very happy to see you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. RDC.
okubuuza ensonga y'abakiyamaani. Kiyamaani oyo atudde Asinaani Kabuye. Bajja ewange ne basigula omukazi ne bamutwala. Ne bayoola ebintu byange byonna mu nju ne bandeka nga neebaka ku seminti. Ne bankwata ne banteeka ku poliisi yali ekyaliwo wano ey'Ebusula ne banteeka mu kkomera. Abapoliisi bagenda okulaba nga ensonga zivaayo nga abatuuze bazirambulula bulungi nga bwe biri. Ne bamanya nti ekikyamu kiri ku kiyamaani. Tebanjijjako yadde 10 oyo n'akuba essimu ku poliisi ng'alaba abantu bagenda kutabuka ku kyalo ne banta nga tebansasuza yadde olw'ataano. Era n'obudde buno mu maka gange ne ŋŋamba abaami bano okuli Ronald nga bayinza okunzita ne mpaŋŋanguka ne nva mu kitundu kino nyinamu amaka ne neeyongereyo ne ŋŋenda. Abaami abo kyebankola bandeka nsula ku ttaka nga siinawo ensula. Omukazi bamututte, bazaddemu abaana baabwe bamututte, bandese wansi nga ne ku ttaka kwensula. Twala mu land office ne bankolera transfer nempa ne ssente zaayo. Bwenkomawo okukuba nga bampadde ne kasike tangaffe ne bajja nennyina ne baga nti bwogenda okukuba waffe. Kaakati oluvannyuma ne bampalira mu kooti n'empapula nzirina neetuukamu. Nsanyusa okulaba naye neewuunyiza wampita ne ntwogera ffenna. Naye nsuubira nali manyi twakkaanya. So wala RDC weebale nnyo kumugamba nti bino bya mu nnyumba. Yali badde atuyita ffenna kuba waliwo obutali bumativu era ne tukimaliriza. Sagala nnyo kwogera bingi, njagala kuddamu mukyala Kalyango. Ekyapa kyagamba 601 nze kennyini nga sayininga mutation form nga plot number eri 190 ne sayiningira omuntu omu asaleko ku kyapa 190. Bwe yasalako ne muvaamu ebyapa bibiri 601 602 naye bwe mala omusayiningira ne mpulira nga waliwo kye nali neekengeddemu nendwawo okuta mother title. Kati ebyapa ne bisigalawo nga bihanginga. Kalyango n'asanga ekyapa nga kiri 601 n'akitwala n'akituuza mu mannya ge. Era bwe nakitegeera ne tugenda wa commissioner ekyapa baakisazaamu ne cancellation egirina wano. Yasazaamu ekyo ekyapa era ekyapa tekikyaliyo. Nyawo omukyala Kalyango ekyapa okimanyi baakisazaamu oyo omukyala gwe tubadde tuli naye mu kooti. Omwami so RDC ekirala kyenjagala okugamba kooti yasooka kwetegereza bintu ebyo neraba ekyapa ebituufu ne basalawo ne bagamba tufe bannannyini ttaka abatuufu. Era nyongera okubagamba ffe tuli bajjwa, kituufu tuli bajjwa naye tuli ku mugojjo twagabana. Njagala kwogera abantu abalina ebibanja abatali mu ntalo z'abano abatayagala kuwulira. Ffe tuyita abantu bonna abalina ebibanja byabwe tukkiriza okubawa ebyapa byammwe era tubakkiriza mwegule muve mu ntalo zaffe. Olunene ekiwandiiko kye kyabitandika. Ndabye olutalo olwo ki olunene wano ne nduwuliriza ne mbatunuulira ne mbasaasira. Lwaki mbasaasidde? Nti tutabise ebintu biki? Because bwe mba ndi wa kibanja olutalo lw'ettakandu ndwagaza ki? Oli mumpulirize nze sazze kwogera bibanyumira. Nazze babuulira biki? Bituufu. Era nze soogera binyuma njogera biki? Because nze ndi wa kibanja.
nekkuba erindeeta ku kibanja kyange ndibabuulidde ekibanja ekikyawula ku kya kinnewaakyo Luwaanyi nze akwata ku Luwaanyi yaba omuki ekindetera okugamba nti Siteera ye mutuufu oba Kalyango nga nze ndi wa kibanja kiki oba mbitegedde bubi ngenda kutuukawo nze ndi wa kiki entalo z'abettaka tuzaagazaaki mumpulirize manyi baabonoonye edda mayindi wamba wulidde wano nga muga gundi ye mutuufu gundi ye mutuufu ffe tuli bakiki akwata ku Luwaanyi lwaffe ye muki yemulabe ani agaba ettaka era ani asalawo nti nannyini ttaka ye gundi siwe wakulwa asooka eba kkooti tukwatagana asooka eba ki RDC tagaba ttaka kankibagula era tasalawo nti ono yeki kooti erina obuyinza obwo mu mateeka ga Uganda okugamba nti bwabye nannyiniwa mukawulira omulala aba Ministry ya Lands Commissioner ali ni charge of land ki registration kakati era lulina bagamba nti bano abalwanira ettaka Bakalyango ba Siteera babeere mu makooti gaabwe ffe batuleke ku biki siwe waawo kyekyo lwaki bwe mbadde ntandika mbatemedde ti ndabye ab'ebibanja ndabye ab'ettaka n'endaba n'abakulu baaki simanyi oba ntandise okubyogera nga bwe mbyogedde ffe ab'ebibanja Luwaanyi lwaffe alukwatako ye muki ne Ssaabalwanyi w'ab'ebibanja ye RDC mukitegedde gwe bwakwata ku Luwaanyi lwe simukola ki seetaaga kusaako kkooti okujja okutaasa akutte ku ki nga bakutte ku Luwaanyi lwe bano beewaabira mu maki kooti kyeyogedde abamu tetukiinaako kyakusalawo kubanga eba ekikoze eki gwe kinyize ate ojulira bujulizi mu kooti ekola ki tukwata